Mu kugenda okutongoza ekibiina ky'abakyala b'NRM ekya NRM National Women's League, Maama Jane Kataa Museveni era minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ku kisaawe Kololo atuuseyo saa 8 ez'olweggulo ng'aniziddwa omumyuka wa Pulezidenti Retired Major Jessica Alupo Peru n'abalala. Essaala egguddewo omukolo ekulembeddwamu Pastor Jessica Kayanja owa Miracle Cathedral e Lubaga. May your glory descend. We pray for tranquility. We pray for peace. May she emerge a city on the top of the hill. Kyokka nga wakayita akaseera mpawe kaagaya ekiro ekyenkuba kitandise kyokka nga tekirobedde omukolo guno ogenda mu maaso nga gwetabyeko abakyala okuva mu bibiina eby'enjawulo okubadde n'abavudde mu poliisi. Abamu ku bakyala ab'amaanyi abeeteeku ku mukolo guno boogedde gavumenti y'NRM byesobodde okubatuusaako olw'obukulembeze obulungi omuli okufuna ebyenjigiriza eby'omulembe ekya Pulezidenti Museveni okubajja emmanju nga kati beekolera n'ebirala. You and the President will never know the magnitude of the multiplier effect of the women that have been empowered because of the policies that the NRM has brought. Twogerera NRM wetusiza tetubusiza kwa mu babiri basatu tuli bakyala 179 mu parliament. Dr. Aisha Kasolo Biyinzika yeebazizza maama olw'obubonero obwaweebwa abaana abawala ku yunivasite nga ye bwe bwamusobozesa okusoma. Mama, you have seen how you have touched women. If I'm able to speak, you have transformed me. I speak to millions of women. Atendereza Maama Jane Kataa nti ebigambo bye birungi bisobodde okukumira abakyala mu bufumbo naddala obubaka bwe yawa abakyala ng'ajaguza emyaka 5 mu bufumbo n'omwami we Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni mu mwezi ogw'omunaana mu mwaka gwa 2023. Mama ng'abakyala watusomesa to let men be. Abasajja tubaleke bakole bye baagala. Mama, that thing looked very small, but it is creating peace in families. Yakulira ekibiina ky'abakyala ba NRM Audrey Kobusinje nga yakulembeddemu enteekateeka eno naye atendereza ebirungi ebikoleddwa. That government programs are not just ideas on paper, they are changing real lives, strengthening families and transforming communities across our beautiful country. Omumyuka wa Pulezidenti Retired Major Jessica Alupo yeebazizzako obusinge olw'okukunga abakyala bonna mu ggwanga. Guno gwe mulundi ogusoose eggwanga okufuna olukungaana lw'abakyala bwe luti. Allow me to start by thanking Adrian Kobusinje for conceiving such a beautiful idea of conducting the Women Conference, which is the first of its kind, as long as my memory is concerned. Asabye abakyala okukola obulungi era n'amaanyi mu bifo ebalimu ku lw'enkulaakulana y'eggwanga ey'omuggundo. And I call upon all the women in leadership positions to serve diligently and in a committed manner in order to cause transformation in the areas where they are deployed. Maama Janet mu kwogera kwe yeebazizza abakyala bonna abaddewo ku mukolo guno wamu n'obuwagizi bwabwe eri Pulezidenti Museveni era nga beebaziza obuteerabira kibiina ky'NRM gye kyabajja olw'ekisa kya Katonda nga n'abaana ba Isirayiri bwe bateerabira okununulibwa mu buddu e Misiri. Thank you for refusing to forget where the NRM government has brought us from by the grace of God. God said, never forget. Katonda yabagamba nti temwerabiranga. That's why I thank the women of Uganda because you have refused to forget. Maama Janet agamba nti okusitula ekitiibwa ky'abakyala tekyagwa bugwi wabula zaali nteekateeka ennuŋŋamu ezaaleetebwa gavumenti y'NRM omwali ebyenjigiriza bya bonna ebirungi omukisa okwenyigira mu byobufuzi okuteeseza eggwanga okusembeza abavubuka wamu n'abaliko obulemu. Women hold the topmost offices of the Vice President, of the Prime Minister, of the Speaker of Parliament of Uganda, and similar gains can be found in every sphere, including sports. In the area of economic empowerment, women are at the center of wealth creation.
mu byenfuna agamba abakyala baganyuddwa nnyo mu nteekateeka ng'emyoga, PDM n'ebirala. Through NRM programs such as Emyoga, the Parish Development Model, and various agricultural transformation initiatives, millions of women have accessed finance, markets, and skills development. As a result, women's status in the home and in society has changed. Akubiriza abakyala okukola ennyo okutuuka ku sseetandikawo bbanka y'abakyala eyeetongodde esobole okuyamba abakyala abalambye ensimbi. To aim higher, consolidate these gains and start a women's bank to promote your financial interests. Ku kulonda kwa bonna okugenda okubeerawo ku Lwokuna lwa wiiki ejja, Maama Jenti agamba nti abakyala basaale ennyo mu kutegeka ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso, bw'atyo n'abasaba okusinziira gye bali okuuma emirembe nga boogerako n'abavubuka obutakozesebwa bannakigwanyizi okwenyigira mu mivuyo, ng'ate bo bennyini abaagala okwenyigira mu buvuyo abaana baabwe babatwala emitala w'amayanja. Let us shame those leaders who desire to involve them in demonstrations and violence while keeping their own children abroad or behind the safety of their comfortable homes. Maama ayongedde n'ategeeza nti bangi tebalonda nga balowooza nti akalulu kaabwe tekalina makulu, ekintu ekikyamu n'abakungu okugenda mu ngi okulonda abakulembeze ab'ensa. Use your platforms to urge Ugandans of voting age to exercise their constitutional right to vote leaders of integrity. Abasabye okuwa President Museveni akalulu nga tebakitwala nga bamuyamba obuyambi, wabula bakitwale nti bamujjukiza okusima kwabwe ng'abakyala olw'enkyukakyuka gye banyumiddwa olw'obukulembeze obulungi. Always remember that his victory is our victory. We are not merely doing him a favor, but we remind him of our gratitude as women for the great advancement we have enjoyed through his leadership. Oluvannyuma atongoza ekibiina ky'abakyala abawagira NRM mu ggwanga ekya NRM National Women's League. Shauni Nabasirye yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.